in a crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Wali owudde ku kigambo ng'omuteegu, omuteegu oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse, Kristo ye yasooka ogwetikka. So kwoteero nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavubuka envuubuulo, tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabula mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwaffe ali ku 3BN ntwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwebaza olw'okulabirira, olw'okukuuma. N'obeera nga munnange otuuse ku lunaku luli olutukuvu olw'omusanvu Sabbaato. Yonasaani Matovu nze nkubuuzaako okuva eri ewaffe e Buddu naye nga ni musajja munnagomba. Mukama ampadde omukisa ogw'enjawulo, ndi wano ne ttiimu ey'abannyonnyozi b'ekigambo kya Mukama. Ku luuyi luli nina omusumba wange omwagalwa, Musumba Yobu Kimbugwe, ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Omulabi waffe oyo aviira ddala eri ku Makerere University Seventh Day Adventist Association. Muzida gye mumanyi obulungi, baana ba Lungereza abo. Tusanyuse nnyo okulaba musumba waffe, era n'ennyambalo giraba nga ya Kingereza. Yes. Ate wano wakati tuyina muganda ffe Enoka Mwesigwa. Nono nga yakulira abavubuka bonna mu Mount Olives Church, Mount Olives, kanisa ey'olulimi Olungereza nayo. Naye bagenda kwogera Luganda, teweraliikira mukwano gaffe atulaba. Nsaba mukkirize nammwe mubuuze ku mulabi waffe, naye tusobole okuba nga tweyongerayo. Twagala okubaanirizaako baganda baffe abatulaba. Mukama yeebali bakuuma okubayisa mu wiiki. Tulina omukisa okuba nga tugenda kuyiga nammwe lesson namba 12. Nsaba Mukama akuwa omukisa ofune w'otuula, ofune kalaamu n'olupapula bye tugenda okwogera, obeeko by'olondobamu oba oli awo biyinza okuyamba okwetwalira ate naawe okubeera ng'okula mu kukkiriza, ffenna nga tuteekebwateekebwa olw'Obwakabaka obugenda okujja. Waaw. Abalabi baffe mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Essala yange eri nti neebaza Mukama nti atuyisizza mu lesoni zonna ze twakayitamu okutuuka ku yeeno wiiki. Era nga nsaba nti obutamu bwe tubadde tuyitamu nti kati bukola amakulu. Tumere kumala lesoni tugambe nti tugimaze naye nga kwegamba ekizibu okirabemu omukisa. So nsaba Mukama ayongere otugumya n'oyo tunaba tugiyitamu twongere obwetoowaze n'okumusemberera mu kwagala nga kitaffe atwagala. Kubanga kyekiruubirirwa kye. Tweyanza nnyo, tweyanze. Tuli mu kutunuulira dying like a seed. Okufanga ensigo, okufanga empeke. Kisinziira ku bigambo by'oyagadde olondako, you can choose one of the two. Tugenda kuba tugitunulira bulungi. Naye nga tetunabagenda maaso, sa muganda ffe ssebo tuweereyo essaala nga tutandika. Tulambike tusabe. Kitaffe omwagalwa eyatumanya nga tetunaba kuzaalibwa, yatwagala okuva mu butakoma. Tukwebaza nti naluno olunaku olutuwadde, tukusaba nga tugenda okuyiga, yogera naffe, yogera muffe, era Mukama otusobozese ffenna awamu okukusinza n'okutendereza Mukama olw'okwagala kwo. Leka byonna bye tuyitamu byongere okutusembeza gy'oli n'okukwagala. Nolwekyo olunaku bw'oliba okomyewo omulundi ogwokubiri, ffenna tukusinkane mu kwagala, mu ssanyu ne mu kutendereza. Ffe awamu naawe bonna abaagalwa abooluganda, Mukama ffenna tube naawe emirembe gitaggwaawo. Kino kituwe kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tweyanza nnyo mukwano, tweyanze kuba nti okyatambula naffe mu lesson weekend buli Friday, that's akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 tuba twaniriza sabbiiti ya Mukama. Obeere ng'oyongera okuyiga ekigambo kya Katonda. Tugamba nti lesson week eno tuyigira ku bigere bya Kristo oba katuyigire ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Kwota eno yonna ekintu ekitukutte ennyo mbabiro ke katamu. Manyi nga naawe ali eyo oli mu kutandika okulaba omulamu mu katamu. Luli twafunanga ebisunoga n'ekino ekisiraani. Naye tunaatera okufunayo ku ng'ombe ezigamba nti ekisiraani eky'omukisa.
nti singa tekyali kisiraani ekyo guno omukisa tegwantuuse gye ndi ate ng'okiraba Kristo naye akyogera nti singa saabonaabona sandigulumizibwa bwekiri so tuli mu kwetegereza ennono zino eziyamba omukristaayo okubeera nga musanyufu wakati mu bizibu simanyi omwogedde okyetegereza nti okuva ku lesoni namba 9 paka ku 11 tuli mugezaako okwetegereza ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu bisatu ebikulu ekimu ku by'okusanyuka kuba namba 9 twetunulira obulamu obw'okutendeza life of praise bayibuli ega nti ekirabo kya Mwoyo kwe kusanyuka kwegamba mukatamu naye n'obeera nga oli musanyufu oli mukakkamu kwegamba nga you are composed oli musanyufu ye lesson namba 9 twala bulungi nnyo okusanyuka okwo then ku lesson ye 10 nijja nereeta ekiga kye bayita obuwombefu oba obuteefu meekness Kristo aga nti balina omukisa abateefu kuba balisikira ensi kati oba olengera ebirabo bino ebya Mwoyo Mutukuvu ebibala bya Mwoyo Mutukuvu bino n'ekirala ku lesson ye 11 obugumiikiriza waiting in the crucible waliwo oba biri kale waiting bwogamba Mukama nti watusuubiza tulibeera emitwe ate mwaka kaseera oli mukira abalindirira Mukama balidda mu bujja amaanyi gaabwe bwe balidduka tebalikoowa bwe balitambula tebalizirika bigambo ebyo mukwano gwaffe ali awo ku mudiro lyo byeyongera okukwata ku mutima gwo omusajja omu yagamba the hardest part is to wait God has promised katonda asuubiza ayogedde byonna era akakasiza nti ajja kubeerawo era ajja kituukiriza kyayogedde ate nga kituufu ajja kituukiriza naawe okikkiriza nti ajja kukola ki naye wano okulinda akituukirize manyi waliwo ebimu ku bintu ebinzijira engeri Mukama gyasengekamu ebintu omanyi tetuganye muntu yawandiika lesoni naye ate nze nzikiriza nti Mwoyo yaluŋŋamya okuwandika nti oba wetegereza lwaki tusooka kuyiga kusanyuka obwetowaze okulinda mu katamu oba mu crucible then otaka twogera kufa nti ogumiikiriza mu bufumbo bwo mubaddemu obuzibu abaana bo fees wobatama egenda otandika abaana lwe balwala abenganda omuntu omu yagamba ffe nga bavubuka ogezako savinga bakubira essimu nti jjajjawo yamize ejjirita sente zonna zosavinga zetuzaagala nti ng'omaze okutegeera okulinda n'obwetowaze oba weetegese okuyingira mu kufa nti kati bw'oba omaze okufa ensigo eno egudde tugenda gisomako wano mu introduction nnungi nnyo nti ensigo eno ng'emaze okufa waliwo ekipya ekikola ekijja ekinyingiza n'obuvumu mu kufa kuno nti mmanyi ekigenda okukola ki okuddirira kyandibadde kirungi omuntu n'agezako simba empeke eyakasooli nga tusoma lesoni eno n'ogiteekayo n'ogyetegereza newayitawo wiiki n'okomawo okulaba oba empeke eyakasooli ekyaliwo eba efuuse kintu kipya ate wenabe emaze okukula neteekako omunwe gwayo eyali empeke emu tesobola kukuwa mpeke emu bye birungi ebyo byetulaba kintu okiraba omusajja atandisa akulaga okusanyuka aleese obuteefu oba obuwombeefu amaze aleese obugumiikiriza kati ku 12 agamba biri byonna okubaawo oteekwa kumala kufa kizibu nnyo omuntu by the way kanjikanegate kuba kikiriza nti kizibu nnyo omukristaayo okubeera omugumiikiriza okubeera omusanyufu okubeera omuteefu oba omuwombefu omukakamu nga teyasooka kufa here is the solution otuuka otya ku biri ebisatu byetusoose you must die like a seed sumbange baako kyogamba nga twolekera lesson namba 12 eno dying like a seed ebigambo bya Katonda biwooma kubanga ebigambo bino okujjako ng'omuntu Mukama amusaasidde n'akkiriza Omwoyo Mutukuvu omuyigiriza
ebigambo ebiyigirizibwa byennyini bw'obanga tolina mwoyo mutukuvu biyinza okuleetera okubeera nga ate otabulwatabulwa. Bayibuli egamba nti omulabe asinga abalabe bonna kufa. Era Yesu Kristo gwe yajja okukola ki? Okusaanyaawo. Era Bayibuli ekakasa nti ekyo kye kireetedde n'ensi okubeera ng'esinda bw'osoma mu Baluumi essuula 8 olunyiriri olwa 22-23 ti n'ensi esinda olw'okufa. Naye Abaganda bagamba nti awabeera ekizibu ennyo emabbali waakyo awo wabeerawo omukisa omuyitirivu. Singa Mukama ansaasira n'ambikkula amaaso n'endaba omukisa oguba gwetoolodde ku kizibu ekyo nandibadde ntendereza butendereza. Kati nga kiraga nti mu kufa kwennyini ate okwo okwajja mu nsi Katonda yaleetawo obulokozi naye atera nga nabwo bufuna waliwo okusooka okufa. Ekizibu kati katugeze omusajja gwe bayita Yosefu gwe tumanyi obulungi bwe yatwalibwa e Misiri n'okubonaabona kwe yayitamu kyali kizibu nnyo. Naye emabega w'ekizibu wano waliwo omukisa. Yusufu okubeera katikkiro okubeera Falaawo mu mirembe egigenda okuddako n'okuyamba eggwanga lino. Kati ekigambo kino ekyokufa kino ekijja ne kitutwala ate waliwo ekintu kye kituleetera mu by'omwoyo ng'okukifunamu obulungi n'okubeera n'eddembe mu nsi muno oteekeddwa kufa eri ensi n'obeera omulamu eno mu by'omwoyo. Sajja yakola sabuni yanyumira nnyo agamba nti dying to live. Esebo Yalina olina osooka okufa n'obeera mulamu. Temumanyi nga bwe mwabatizibwa. Mwabatizibwa mu kufa. Mwayingira mu kufa ne Kristo. Mubeera abalamu. Muziikibwa wamu naye mulyoke nga ne bwe yazuukira olw'ekitiibwa kya kitaawe. Namwe mulyoke muzuukirire obulamu obujja. Naye ate ng'osimbye wakati awo. Walakantu manyi Hosea agamba nti abantu bange bazikirira lwakola ki? Kubula kumanya. Nti newankubadde nga musumba wagambye ate nga kituufu nti okubonaabona waliwo omukisa. Sikyo? Twabatizibwa mu kufa naye ate omuntu atamanyi ajja kufiirwa omukisa guno okukola ki? Okugulaba. Nti newankubadde Mukama atuteekedde ebirungi. Kyemanyi Mukama kwagala. Katonda kwagala. Mu kwagala kwe Enoka andesse nsooke mpite muki? Mukatamu kange kano. Olyokolabe. Naye ate bwe nkayitamu nga neemulugunya nkaaba siraba byaŋŋamba. Ngamba ninze nnyo Mukama mulize takola ki? Tanyanukula. N'ensala amagezi gange. Neesalira amagezi. Omukisa guno gwanteekedde. Oba tewafa. Nandi kitegeeza nti oli omwoyo omutukuvu ayogerwako kubanga yatuwa eddagala tusiige ku maaso gaffe paka nga tumufunye ngera bwe ntandise ebintu byonna ebirabika. In fact ngero yagamba nti n'okulaba omukisa kw'omusirusiru kumutwala mu kuzikirira. Kati kitegeeza nti omuntu bw'aba talina mwoyo wa Katonda waliwo abantu abasaba ebintu naye ne bibaweebwa ate ne bakolema. Waliwo abantu nze be nnali ndabye kitange yasaba nze kitange mwinako obujulizi yasaba afune omwana abeero ng'alinga kwegamba ng'alinga omusumba gwe yali avuga ku kagaali. Nze nenzijanga omwana agenda okubeera omusumba naye n'atakitegeera. Era yagenda okumaliriza nga ngobye n'okungoba olw'obusumba ate kati nga nze musumba. Kati wegendereze naye nga kyetagisa mwoyo mutukuvu. Kyogambye ekyo kyekituufu. So tugenze mu concept emu kwezi enkulu mu Kristaayo. Okufa okwo simanyi gwatulabye mukwano gwange okufa okwo okulowoozaako otyo okutegeera otya. Mu comment section tugabanako naffe nti nze okufa ng'ensigo bwenti bwe nkitegeera. Gabanako naffe ekyolowooza ku ekyo. Naye nga twagala kutandika ne context y'ebigambo bino. Muwandiisi wa lesson yatulaze Yokaana 12. Abayonaani bazze ku mbaga. Bazze nabo okusinza e Yerusaalemu. Bwekyali ebyali bimaze okubaawo. Lazaro azuukidde e Besaniya. Yesu Kristo etutumulibunye wonna. Nk'Abafalisaayo n'Abayudaaya okutwaliramu nti tumutuye bwe tumutta. Bamuganye. Kati ate Abayonaani bo bajja bagamba. Ffe twagala. Ffe ajje waffe. Wewe Buganda bakuganye. Jangu eno. Jangu ebunyolo. Ffe tujja kusembeza tugenda kuwa emmotoka haliya jojo tambulemu kawundo n'ekisumuzo bwekiri. Ko Mukama waffe Yesu Kristo mu lunyiriri lw'okujjukira nalwo agadde nnyo wano. Yokaana 12:24 agati ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'eteggwa mu ttaka n'efa
ebeererawo yokka naye bwefa ebala emmere nnyingi. Amina. Bintu bisatu bye baatulaze wano mu Nyanjula buli omu nsabanga banyuzemu kimu ku mpeke eno. Empeke eno ng'evudde ekisooka erina okugwa. Ekisooka erina okugwa. Omuwandiisi Yesu n'andika n'atugamba sebo teronda weegenda kugwa ekisooka teronda ngeri ki gyegenda kugwamu. oba nkoona yesooka tefaayo. Terina omukufa atula mu meeting ne Mukama n'amugamba nze mpa kino na kino nsalira mu kitundu bye byange byenjagala. Mukama watutunuulira agamba kati kino wetudda. So empeke eno egwa n'ekirala empeke kyetasalawo ly'ettaka lyegwamu. Ettaka lyegwamu si yeeronda asuula yakolaki yasalawo nti akabiga akatamu kogenda okugwamu nange kenaagwamu n'omusumba byanjawulo. Mukama yakolaki omuteeru ogunaakujjira okuyamba okuvaamu ekiramu. Esebo wano ate era omuwandiisi wa lesson mpa ekyokubiri kyeyaleese ekyokubiri nti wabeerawo okulindirira ensigo eno ng'egudde. Wabeerawo okulindirira enaamera ddi naye temanyi bya mu maaso. Kwegamba ebigenda mu maaso tebimanyi eri awo wabeerawo akaseera awo akayitawo awo enkuba wejjira etonye nasimbako nze ku binyeebwa. Ndi musajja mulimi nnyo. Ebinyeebwa kasita obisimba bwoti mu ttaka ne bimala wiiki ng'enkuba tetonye obusekerezi tebubireka bubiruma. Kati ate bikalya ne biryamu kano akamera ekinyeebwa kiba kifudde olwo. Kati ekiseera ekiriwo wakati w'ensigo eno efune enkuba emere si yesalawo. N'ekirala biki ebinaavaamu oluvannyuma kubanga yagamba Yesu nti genda osimbe tetumanyi kubanga waliwo ezimera ne zibala 3 endala 9 endala simanya mmeka ekinaavaamu mu maaso tewali akimanyi naye akaseera ako okugumiikiriza kakulu mu kabiga awo okugumiikiriza awo okulindirira waiting. Tubadde twogera ku kigambo kya Golodi nga bamukenenula bamuyijjamu amasengera bamugjamu ebifeffete ebyo nti ayo kya Golodi amwokya mpaka ng'atandise okulaba Golodi nga bwamutulamu bw'ati yeeraba mu feesi alinga ndabirwamu akaseera ak'okugumiikirizaako kakulu. Kati omulaliza okubaga yeebuuza eno empeke etalonda weegwa na bwenaagwa. Ekyokubiri etamanyi bbanga kiri yenaabeera weegudde kijja kitya. Ekyokusatu bakituwadde dying kubanga eba efudde. Kuba eba efudde esebo waliwo akantu akanzijidde musumba badde ayogera wano nti okimanyi nti ebiseera ebisinga ffe ng'Abakristaayo tulaba nnyo okubonaabona kuno ne tulabira nti ensigo kantu katono nnyo bwe kati naye ate potential eri mu nsigo nene. Ate n'omulimi ono bw'aba asuula era asuula ezo z'amanyi nti zinaavaamu nti kituufu nti omuntu katugeze otudde omulimi okutta ensigo eyo eyakasooli ye Katonda bw'akutunuulira alaba emyoyo egigenda okujja gy'ali nga bw'ofudde okuyita muggwe. Alaba abantu abagenda okuyiga okutendereza zino hymns ze tuyimba abaziwandiika abamu ku bo omusajja nga famire yakamala okufa bizinesi eyo keddwa n'awandiika it is well with my soul. Bw'okayimba leero olw'okuba nti olina envunza ku kigere ekitegeera nti Katonda bwakulaba potential eri mu nsigo y'ensonga lwaki agisuula mu ttaka. Ffe olw'okukkiriza mu ye nti ye alaba ffe bye tutalaba alengera wala ffe gye tutasobola kulengera ne tugamba wabanga omulimi yansudde wano wagamba nti ova mu comfortable zone yo kanzikiriza okufa. Kati tugambe tutya the greater the fall the longer the waiting the greater the product but one market the better the harvest. Olwensonga nti Mukama omutunuulidde omanyi bino byonna byongera tulaga ebintu Mukama bye tuzze tusoma mu lesoni zino nti bwe tuyiga okwesiga Mukama mu butamu buno bwabanga mu kaseera kaffe akazibu tumwesize ne tuyimba ennyimba z'ettendo mu kaseera akazibu muliri essanyu kiribeera kitya. Nalinga neebuuza mwesiga ku ngeri gye njagalamu gye nalinga njagala amasappe
Kansuye ekigambo kya Luganda. Kitegerekese. Ngenya njagalamu amasapi nga kinzibayo okutegeera. Bwe tuli batuuse mu ggulu ne tukasuka engule zaffe awali ebigere bye. Nga nebuuza ki ekireetera okuggyako engule yange njikole ki? Njimuwe. Njirwaniridde, njiboneebonedde, kati sawa no njijjako njikola ki? Njikasuka ku bigere bye. Paka we nakizuula bwe mmala otegeera ani ampise n'engeri gyampiseemu nabiki byampisizaamu ekyo yabikuyisizaamu ate yabimpisizaamu kuba kati wano tusoma ye nannyini ensigo mu kwagala kwe amanyi ensigo ye Enoka bw'anaagisula mu ttaka ekkalu ennyo eyinza okufa. Nagamba kangisule wano mu lusenyusenyu si lwangu naye si luzibe nnyo nti anaakola ki. Kati nalaba omusumba nagamba nokona ajasobola kamuteeke muki buli omu waja mu kwagala kwe n'akusimba. Kati twagala kwetegereza munda kiki kye tuluubirira wano okufa kuno kitegeeza ki? Ekirala ekibuuzo ekiri awo ekikulu ensigo eno yeeriwa oba empeka eno abamu bagitwala kuba ye Kristo abalala bagitwala okuba ye Mukristaayo. Bonna tuyinza okwesanga batuufu okusinziira ku bye tugenda okuba nga tuzuula naye tugenda kusooka kukkiriza nti ye Kristo. Kubanga lesson ku Sunday etulaze submission for service oba okwewaayo olw'obuweereza olengera okufa. Yala kusooka soma bigambo bya mirundi ebiri wano tunabagenda ala musooke mu ngaziye bulungi nnyo ekifaananyi kino nga tunagenda mu Bafilipi sooke tusome this may seem out of context but si kiri omutima Balumi sura 12 Balumi 12 olunyiriri olusooka submission for service. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Kawuliddeako katugende ku kiri ekya Mukama ffe Pawulo kyawandiika Bafilipi 2:5 mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu oyo yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa si kufa bufi era okufa okw'okumusalaba. Kati abasumba bange ngeri mu maaso n'okuttaanya ensonga eno submission for service okwewaayo olw'obuweereza. Musumba nsooke kale bwe tuba twetegereza ebintu bibiri oba kale bisatu mu walesono yabiwandiise wano bwe tuba tusookera nti biki Yesu biyeerekereza okujja wano era tubisomye mwezi ennyirizi wetusomedde obumu equality with God okwenkanankana ne Katonda yali Katonda maisha tulina argument tugamba Yesu yali mwana yali Katonda era omwana wa Katonda aba Katonda nga bamusinza kimu mutonzi ensi yonna Luganda simanyi yakiteera the universe obutonzi bwonna buli kimu si just earth yokka naye buli kimu nga kiri wansi we bw'oba otunuulidde ensi yaffe ng'ozuumize wabweru kalinga ka speck of sun nga olaba ka grain kamu akasukaali amawanga gonna galinga ettondo eryotuzi mu bucket ensi yonna obwagugawo katugeze oli omusana gye guli oyimiridde ku musana otunuulidde ensi kabanga kantu kasukaali batugamba nti bw'oba n'omupiira omusana gulinga mupiira ogusalamu ekituli oteekamu ensi the earth millions nga 5 zigweramu. Yes. Katonda eyabitonda bino byonna ne yeetoniya n'ajjangu omuddu soko kirowoozeemu Katonda n'ayingira munda y'omukyala already awo wokkaawo kiyinza okusuula eddala ojasa okukitegeera peke ina kusooka kufa Katonda amukutte omutoniyiza omutadde munda muki kyokka ate bwazze omukyala agenda omuzaala si kwiri nti oba yakulembera eggwanga naye ate naye azze nga muddu baavu
Abantu asinga balowooza Maria balina ssente yaabwe nedda bali baavu. Lunkupi. N'ekiweebwa kye baawaayo kyennyini. Exactly. Ekyakayuba. Ekyakayuba. Nti kiraga obwavu bwe bwaliko. Omutonzi w'ensi najja n'agamba njagala abo. N'azaalibwa mu kiraalo. Mu kiraalo. Tekikomye ku ekyo n'engeri gy'afuddemu. Tafiidde mu bitiibwa. Yandifudde nga kabaka. Yandifudde nga kabaka. Ow'enjawulo. Kati awo vaasi eyo bw'eggiramu gy'otusomedde mu Baruumi 12. Mbeegayiridde. Bwatyo bw'atandika. Tulina amalala mangi ng'Abakristaayo ne tugabikkako ne tugamba buno buki? Bukristaayo. Nti olaba omuntu mu kyaki ng'emirimu egimu tosobola gikola naye ate ng'omutonzi yajja okufiiririra ye yazaalibwa mu kiraalo gwani. Kyova bagamba leka eno endowooza, let this mind be in you which was also in who? In Christ. Nti ye bwe yajja teyatya kubeera muki? Muddu. Owanisoloson ne akabuuzo kabuuza ku Sabbiiti n'abuuza n'atugamba bwe tuba tumanyi endowooza ya Katonda lwaki kituzibuwalira? Tuba tumanyi okwagala kwe, his will. Yes. Why is it hard for us to follow it? Lwaki kituzibuwalira okukigoberera? Kwegamba waliwo ekiri awo ekikulemesezza okwewaayo. Kye kirina okufa. Kirina okufa. Okay. Kakati taata. Ye kyekiriwa buli omu ayinza oba alina ekyalowooza ekyalina. Kye kirina okufa. Kirina okufa. Kati musumbange. Kulaba waliwo kyoyagala otutegeeza. Nensaba okkirize tusooke tuwummulemu. Kati bwe tukomawo tutandika naawe. Mukwano gwaffe omulabe tukyalina bingi ebyokuzuula mu lesoni eno naye nsaba okkirize tusooke tuwummulemu tugenda kuba tukomawo. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kkiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mugulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu seeta. Ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalikika. 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukwano gwaffe ali ku 3ABN tukulisayo nnyo mukuumulamu nawe yakatwegattako tukwaniriza mu lesson week eno. Mwabali ku YouTube, abali ku Facebook tubabuuzaako ku Avento Productions. Mwebali kusharinga obubaka buno. Ate nawe olina comment yo webali kubanga ogigabanako naffe, subscribinga. Ate naye mukwano gwange webali kulikinga oteekako bacha thumb. Liking No, nigako church. Eba church. Anti nga oga nti nzikize kutebe po. No liking abecha. Yes. Kale, mwebale nnyo mikono gy'abali eyo around the world. Mutukola bulungi nnyo. Tukyagenda maaso ne lesoni yaffe namba 12. Sumba ngwaddeko n'akatalekeka. Tulyoke tugende ku Monday. Akatalekeka njagala kwogera nze ku ddembe. Omuwandiisi wa lesoni ku kana akatunda akasa. Ddembe ly'obwebange. Yayogedde ku bantu nga bwe tulina eddembe lyaffe. Human rights. Era ng'ensi byeyigiriza tugaba naye omuntu nina eddembe lyange okukola nga bwe njagala. Yes. Ate era ddala nga kituufu kubanga ddembe lya kwegamba kya buntu omuntu okubeera nga byakola. Kwegamba bissaamu abalala ekitiibwa nga kwegamba tolinyirirwa ddembe lyo. Era ekyo kiki olina eddembe lyo ekyo ne gavumenti eno ejja n'ekyeyagaliramu n'egamba nti ffe twakomyawo eddembe lyali likoze eki? Abantu mwebaka kutulo. Liweddewo abantu kati mwebaka kutulo musobola n'okwogera ne mukola bino na biri. Naye omuwandiisi wa lesoni alina ekintu kye yagenze n'atunnyonnyola ate nga nange njagala okukkaanya nakyo. Nti oba oli awo waliwo ebintu bye tuyigiriza ne tubisoosowaza naye ne bitujja ne kumulamu okutegeera obulungi Katonda. Kubanga amagezi agali mu nsi muno tegaava eri Katonda. Bayibuli egamba nti no ga nsi. Yesu ebintu byayigiriza okulabika nti ayinza okujja okununula omuntu okubeera omuweereza omutuufu eddembe lye yalisuula. Ye yali asinga okubeera n'eddembe okubeera Katonda atasobola kujja ku nsi kuno kufanga muganda waffe bw'atugambye. Lwaki? Ekigambo omuntu kisukkawo nnyo bw'okirowooza. Yobu bw'aba ayogera ku muntu ku Sula ya 2:5 olw'omukaaga agamba nti omuntu kye ky'okujjako envunyu. Okay.
oba olusiriŋŋanyi nga kitegeeza nti nga bw'olaba omuntu bw'atandika okuvunda ng'ate mulamu ekyo Yesu kye yayambala nga kitegeeza nti omuntu bw'aba nvunyu Yesu yakkiriza abeere envunyu eddembe lye nga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi alokole envunyu nga kitegeeza nti Pawulo bw'agamba nti tuteekewo emibiri gyaffe olw'abalala nti bwe mba mmaze okutegeera Kristo eddembe lino ery'okuba nti ndi muntu ndi mumasappe nsooka ne nditeeka ebbali kwe bayita okufa nenfa nsobole okubeera ensigo efudde egenda okubala ate kasooli omunwe omunene omulala gyali omunwe gunakkute mu kifo ky'empeke emu naye nga sigenda kugenda nfe singa naasigaza eddembe lyange nze kati nyinza nti okugenda mu bantu abanaku nga nina essuuti yange nze simanya kati nasoma ndi eno waggulu nina bino kyava ava mu ddembe liri erisinga bamalayika okumusinza n'ayita nawo n'ava ku bakabaka bano ba Dawudi nakkirira n'ayita ku bantu abalina ebiweebwayo bakabona n'abalala n'ente n'embuzi nakkiya kwatayina ayina kamukuukulu naye nga nawe okuzaalibwa tayinaawo eyatonda ensi eno eddembe ne limubula n'agendera ddala mu bisotte eri mu bikiraalo gye yazaalibwa naye nga lyali ddembe okuba received n'alisuula wali nga Katonda n'ajja ayisibwe ng'omuddu asobole okulokola ensi eno mu bufunze bwe naasigala nga neeraga nti nina kwegamba neetwalira waggulu mba ŋŋaanya okufa kwe kuteeka wali ebitiibwa nenfuukira ddala omuntu asobola okwegasa oba okwetabula mu bannanga abali obubi nsobola obbayamba ssebo kwegamba waliwo abantu bagamba bwe bati nze singa mmanya Katonda kyayagala mba mwetegefu okufa singa ntegeera nti kino ekiddako Katonda bino wamange kwega singa Katonda asharingako nange ku pulaani yonna nga bweyimiridde okwagala kwe naakuntegeeza nze bwe nkutwala mu kkomera bino wamanga ebigenda okubaawo era bino bibijja okuddirira nze ndi mwetegefu n'ogenda naye mwakirabye mutya dying comes before knowing God's will okufa kwe kusooka nga tonaba na kumanya nti Katonda kino kyalubirira okufa kyeki okuli awo akatundu kano kalina ekintu kye kaalaze nga bwe wasomye mu Balumi essuula y'e12 olunyolo ng'agamba nti muweeyo emibiri gyammwe olw'okugasa bannammwe nga bwe twabadde tutandika Bayibuli etulaga nti ekibi kino kye tulwana nakyo ekireeta okufa kyajja lwa jjajjaffe Adamu ne Kaawa okwonoona ne bajjawo Katonda abadde abategeerera alina obutafa abawa obulamu Setaani n'abasiba kantuntunu ng'abagamba nti bwe munakkiriza ne mulya ku muti guno mugenda kubeera nga nammwe muli ba Katonda kati nga temukyalina bulamu kubujja mwoli nga mmwe mwebeezaawo kumbe nga bo bwe baatondebwa mu mubiri batudde ku ntebe we batateekeddwa in fact we baali batadde obulamu bwabwe bwali mu katyabaga kubanga ekyo kyali kitegeeza nti bo bagenda kufa kubanga si ba Katonda nga kitegeeza nti bagenda kuviirawo ddala kaakati laba Katonda kyagamba nti n'ayagala okubaddiza obulamu naye ng'okubaddiza obulamu ate ye ateekeddwa okugwa mu ekyo ekinnya mwe bagudde ekyokufa balyoke babeere balamu nga kitegeeza nti abantu bano bwe baba bakomawo eri Katonda kibagwanira ate okuddamu ne bafa mu by'omubiri bye baayagala ebitasoboka bye batasobola kubeera nabyo bateekeddwa okubyegaanyisa ne babisuula eri balyoke bakomewo eno kyenjagala okunnyonnyola kiri somehow philosophical naye nga kyekino nti bwe mmala okubeera muzzukulu wa Adamu mbeera ow'omubiri nga sisobola kubeerawo naye ate njagala obulamu obutaggwaawo kati wano waliwo ekintu ekinene ekiteereddwawo wakati wange ne Katonda okuddayo mu bulamu bw'omwoyo obulamu obutaggwaawo waliwo kye bayita omusaalaba nteekeddwa kusooka kufa kyava agamba nti bwe mba ngenda okuyamba bwe mala okutegeera ekyo Katonda kyankoledde nti ngenda kubeera mulamu emirembe n'emirembe kubanga eno gye nagenda jjajjange gye yantunda yali aŋŋambye nti ngenda kubeera nga Katonda mmanyi obulungi n'obubi naye eno ndabyeyo okubonaabona ndabyeyo okuyiwa omusaayi ndabyeyo obutali bumativu okulumaŋŋana enkaayana mu maka n'awalala
kati mpulira bintamye njagala kuddayo mbeere n'emirembe mu mutima kubanga tunoonyeza tusende nga tulowooza nti ze ziyinza otuwa emirembe biganye njagala kubeera nga nina emirembe nkole ntya aŋŋamba nti kati bwe biba bino bikutamye njagala osooka ofe wano omanye nti tebirina mugaso oyingire mu bulamu buno nfa ntya nga nzirira obulamu buno ne mbukwata ne mbuwa Katonda ne mugamba nti kaakano kulembera si kintu kyangu lwaki kubanga munze mulimu ekintu kye bayita serefu okweyagaliza okwefaako ekyo mpaka nga mmaze okutuuka ku nkomerero yakyo ne ngamba nti Katonda sikyerabawo nze wekola munze mba sinnaba kufa kati waliwo ebintu birala bisatu ndowooza era nabyo bikulu omuntu okusobola okuba nga ategeera okwagala kwa Katonda 3 just mu mentioning okugattako wano tulyoke tugende ku kigambo kino ekikulu ekyokuwuliriza kubanga it's a good component okutegeera okwagala kwe then okwewayo nga saddaaka etuukiridde then renewing our minds okuzza obujja amagezi gaffe bintu bikulu nnyo ebyo n'endowooza nsikiriza waliwo ekyanzijjidde twali tusoma radio tugenda okutandika discussion twogera ku nsigo okufa naye sofa and I know that the lesson eyo ye direction gyeyagala tutwale naye ate eno direction endala ennyimpiko egamba nti waliwo okufa kwa mirundi ebiri waliwo okufa okuleeta ebibala kwe tuli mu kusomako n'okufa okutagasa olaba empeka eno gye twogerako eyakasooli osobola ogikolamu amawogola eba efudde naye tegasa okitegeera nti eyinza okugasa naye neegasaako kaseera katono kakanjala wano kampi bwekati okiraba alidde gikwesubya muwula bulamu buno whereas Katonda ye kyayagala mu kufa kwaffe is to produce fruit naye gwe okulaba engeri ye gyakirabamu olina osooka otegeera okwagala kwe okungi ekintu kyo kikulu nnyo omulabi waffe bayibuli etugamba mu Yokaana ekisooka 1 John chapter 4 verse 8 nti Katonda kwagala so kitegeeza eno wemba mbuuza Katonda ekibuuzo nkibuuza Katonda akola ki anjagala era ansaasira ye Katonda gwendi mu ku-approachinga so wemala okitegeera ekyo nengamba naye kirabika nino wemala otegeera okwagala kwe nengamba nti waba yanfiira bwati nzaani obutafa nendyoka neewaayo nga saddaaka ekinyumira omuwandiisi omubuuza omu yakyogera ekyankwata yagamba wotulina endagaano enkadde saddaaka zonna ezaweebwangayo ku olutaali zaali zifudde osooka gisala olyoka ogiwaayo whereas Pawulo atugamba mwe mubeere saddaaka ekola ki ennamu teri saddaaka enyuma kuba byonna kufa kati kuwamu akafaananyi ng'ofa buli lunaku Paulo ye wagamba kyekiri mu kufa nga omusomo watugambye self nze okuba nga nze akulemberwa oba nze akulembera ntera obuuza mikono gyange bwe nti bw'oba ozuuka ku makya ogenda ku mulimu nkibuuze ntya mu nsonyi Uganda lugenzi ne lusibamu as I go to work in the morning, is this for God's glory? Is God first in my plans? Not just because I prayed. Sikuba ati nasabye ku machanga nve waka. Ekyo tekimala kugamba nti yengenda okola Katonda n'omubbi asooka alaga Mukama mpa omukisa nzibe omugagga leero. Mpa obw'okubba. Ekibuuzo ekyebuuzibwa ng'ogenze ku mulimu Mukama gw'ogenze okugulumiza. Ng'oli mu kusayininga empapula zo ku mulimu mu ba CEO, ng'oli mu kuzisayininga Mukama gw'ogulumiza. Webuuzizako ekibuuzo mu ntambula yange mu nvuga n'emmotoka gye nvuga Mukama mugulumiza nti tulaba abantu nga bateeka sitika ze mabega ku mmotoka zaabwe olinateekako erinnya lye olinateekako kafreeza akamunyumira olinateekako verse gwe ye gamba ki relax, Jesus is in control. Bwe mmala okutegeera okwagala kwe okwagala kwe kumala okunyinza ne kunkwata obwongo bulungi nga neewaayo nga saddaaka okwagala kwa Katonda kati twagala kufaako bakadde ye Katonda atuulewo ye ekyo kyayagala ekituufu era tukkaanya ku nsonga eno agamba bw'ati omuwandiisi nti the surrender of our hearts of our heart is deepest longing
is perhaps as close as we come to the understanding of the cross. Okay. Kyekiri kyebatoga nti okutegeera okusaasira kwa Katonda kikuyambako okwewaayo kuba okufa wano okwogerwako is to surrender. Our own experience of crucifixion, though immeasurably less than our Saviour's fellowship of his suffering, our own nonetheless furnishes us with a chance to begin to know him in the fellowship of his suffering. Kwegamba omuntu jenkoma okutegeera omusaalaba nti jenkoma okwerekereza byensinga okwagala nga Musimbo yagambye nti agamba bwati our own experience of crucifixion. The surrender of our heart's deepest longing is perhaps as close as we can come to an understanding of the cross. Musimbo yatugambye nti yaleka biri byonna najja ndenza okutegeera biki process eyo eri mu mutwe asse wansi ndize eno katugeze njagala genda ngule motoka ya milioni 600 bangambye bagambi signinga wano tuli esente za kino ekitongole nti omutima gwangu ngamba eno kakola ki signinga teka kabutezo kino kigwe naye ate mulimu munda ngamba nedda nti newakubadde ekyo kitono nnyo woba okigerageza n'okufa ku musaalaba naye ate yengeri yekumpi nnyo gyosobola osembeera Mukama kye yayitamu nti Bayibuli etugamba yerekereza byonna okubeera obumu ne Katonda nga bali ku level y'emu n'akita nadda wansi w'abamalayika n'akita wansi naye ate n'agamba nti n'atakoma just kujjanga muntu naye a servant omuddu atuuse wano n'afa mu ngeri yeeswaza nti kati Enoka bwentegeera omutonzi oyo Enoka nina okufa bwemba njagala kubeera naye nga tulibeera ffenna. Musumba yagenze n'abuulira juzi twali tuuza Samon Musumba fact akulira obulabirizi mu Central Uganda Conference n'agamba bw'oba oyagala otegeera omuntu eyategeera Katonda omwawula otya tomwawulira ku bitundu by'ekkumi byawo wabula kukubeera nti asse wansi abantu abategedde Katonda they always down to earth. Amen. Kitegeera baba bakkakkamu kirungo ky'amaanyi nnyo mu kibayita kitegeeza nti abaamaze okufa. Yes, kubanga omubiri gwo gwagala kweteekawo gwagala kweraga gwagala kulaga nti kwegamba gukompitinga n'ensi ate nga afudde yabeera mukkakkamu muwombeefu meekness kiri kye twayigako luli. Kristo kyekyo kyaga nti munjigireko kubanga nze ndi muwombeefu ate omuteefu. Naye nga ani akyogera ekyo? Ye oli eyaleka ebitiibwa mu ggulu yagamba ndi meek. Kwega byonna ebiyitamu atuyigiriza abantu be okufukamira ku sabbiiti okusaba naye lwaki tufukamira nnyo bwe tuti? Era kituufu waliyo n'ab'ennaku zino bentera okuwulira fe abeeno katufukamiremu abeeyo muyimirire ebyo nno nabyo byetaaga okukoma ekibuuzo namufukamire bwe bafukamire wamwe namuyimirira muyimirire ako njagadde okayisa omusumba tugende ku Tuesday okwetegeka okubeera omwetegefu okuwuliriza willing to listen baire mukyaba okuwuliza kikulu kuba olase twalabye eddala biri ebintu bisatu okugwa okulinda then n'okola kino okufa kati mu kulinda wano waliwo okuwuliriza so lusoma olunyi luno oli mu Samwiri ekisooka 3:10 Samuel ekisooka nabbi Samwiri Katonda amuyita siba kiri olw'ekkumi lugamba nti Mukama n'ajja n'ayimirira n'ayita ng'olulala nti Samwiri Samwiri awo Samwiri n'ayogera nti yogera kubanga omuddu wo awulira. Komponenti eno ey'okuwuliriza ejjirawa mayi waba abantu nga balungi nnyo mu kwogera naye ng'okuwuliriza abantu baagala nnyo okwogera eri Katonda naye tebaagala muwuliriza. Abasinga twagala kuwulira bye twagala wulira tumalina ofeekinga eddoboozi lye naye olw'obudde buli omu mpa kitini nnyo mu ddakiika emu bbiri. Batabani ba Eri baali babiri Hofni ne Finehas nti baali bavubuka nga babbi be bakola mu saddaaka zino eziweebwayo naye nga benzi
Okay. Bible tugamba nti balinga bebaka n'abakyala abajjanga kyo kumalako endowooza nti oli azze n'ebibi bye ate nayongerako ebibi ku kanisa walina okujja okukola ki okubitoolerako kanisa ya mukama katonda mugumikiriza katonda mu kwagala kwe nayogera ne taata waabwe eri namugamba batabani bekola ki yogera nabo mu kwagala kwe ekintu ekinawusa mu eno story lwaki yayogera ne batabani bennyini baye tebasobola kukola ki kuwuliriza n'eddoboozi tebakola ki tebalimanyi kitaabwe alimanyi era alyawula. So katonda bw'aba ayogera tolowooza nti no katonda ayitidde mu musumba okwogera nawe olwokuba gwe tasobola kwogera nawe tonaakutegeera ddoboozi lye weebuuze lwaki omulabe waffe kyekibuzo kyetukulekera natugenda mu maaso lwaki gwe eddoboozi lya mukama tolimanyi lwaki olinda omutumira wa gavumenti nze mukama yangambye bw'ati naye ate nga byakugamba bikwata ku bulamu bwo lwaki gwe kenyini tobuuza mukama nange yogera nange pamba oyo ali mu matu oyo kati nze just naleka wano ku batabani ba eri nti omwanisa atubuuza ekibuuzo kyekyawula abawuliriza katonda n'abatamuwuliriza ekibaawula gye ki kye bakola ng'amaze okuwulira nti Samwiri bw'awulira ebintu bino mukama namugamba bino byengenda oyita ku nnyumba ya eri Samwiri omutima ne gumenyeka ku makya era Bible tugamba nti era inamutunuulira n'agamba byogere totya kingambe mukama kyakoze ki kyeyagambye naye nga naye akola ki akimanyi mukama azaamu amubuulira gino egyo n'emyaka naye nga atya batabani be gweomulabi atuwuliriza atulaba abaana bo batuuse ku saaki osobola obagambako ku nyambala yaabwe ku ngeri gye baddamu abantu manyi bazadde ennaku zino batiitibya abaana baabwe otunulira omwana wo nga ava ku mulamwa bw'oba omutunulidde omutunuliramu omutagenda okubuulira enjiri enkya oba omutunuliramu agenda afuuka kizibu anti buli omu tasobola kusinza naye gwe oba omutunuulidde olina engeri gy'omulamu gyagenda ogasamu mukama kuba awo katonda wagenda otandikira okubuuza ebibuuzo ate n'abazadde twagala obeebaza bannayimwe abasobodde okuyamba abaana bammwe okuba ab'omugaso. Omwana Sosha agamba nti tulina obeera mu katundu nga mukama watugamba genda eno okola ki ogenda bagamba Enoch va ku guno omulimu sigenda sobola kubuuza naye mukaddoza nandikuvuddeko oba nandigulese mwabali mu relationship mube abavubuka bannange bano kati kano kammwe omuntu gw'oli naye mukama does God approve of your relationship kintu kikulu nga tonagendayo kumusaba nti mukama wo omukisa relationship yange yagikuteekamu nkulaba kansubira ekyo akukayiseo bulungi alina okutwawulira omwoyo kyagambe kanisa. They will be willing to listen to God. Let us be neutral enough with where God leads. Oyinza obutayagalayo naye mukama aba yakulembedde genda. Ebibuuzo babitadde ku sabbiiti eddoboozi ligamba ojjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga si bwe kiri wuliriza eryo nga tonaba kusaba ssaala za kukyusa timetable. Sebo Musumba webale nnyo muganda wange wawafa waliwo ekirala kyayogedde wano kyenjagadde okwogerako omusajja ayitibwa Sawulo. Katonda bw'agamba Samwiri agende agambe Sawulo agende azikirize Abamalaki n'ebintu ebiri Abamalaki n'ebisolo na biki byonna talikaawo n'ekimu. Ekyewuunyisa omusajja ono n'awulira era n'agenda ne bw'atuukayo eri n'abeerera ddala nga Adamu ne Kaawa bwe baakola. Baawulira eddoboozi era ne bamanya naye ne batandika okwesalira amagezi era ne batandika okulowooleza Katonda. Omanyi kaakati twalowoozezza kati ye n'alowooza nti bino ebyassava bino Katonda byajja okwagala naye nga yamugamba ekigambo nga kikakafu genda buli kimu ekirimu omukko gw'obulamu toleeta nakimu. Sebo yaleeta ne kabaka ono Mumereki Malaki oyo ng'ali mu kukumba n'okukumba alaga abakubye ng'alaga nti ayagala bamutendereze n'amubuuza ono kiwaayi sooka oleke wagenda ate nagenda era ngukoze bulungi omulimu kono okwebajagala kwendiga okuli matugambe kutegeeza ki omanyi abantu balowoozezza era balabye nga Katonda tujja muweerayo saddaaka kati waliwo ebintu bye tutuukamu ng'abakulisitaani ne tumanye ekintu ekituufu naye twefuula abagezigezi ku Katonda. Bayibuli egamba mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essuula y'olulyo olwokubiri nti toyongerangako ku kigambo kya Katonda. Bw'agamba nti lino lyekkubo toyongerako kimala. Era abayongerako nga Adikaawa yagamba mbuno okwatako togukwatangako neddala nga yayongerako kati bwe yayongerako ng'ate omusota gwo guli kuli ku muti Sebo gunoze n'okunoga gwamubuuzi waayi nze tondaba
ku byakatonda toyongerako bw'agamba nti kino wuliriza eddoboozi kyerigambye kwegamba tolina kwesigama mulwadde Sawulo yesigama ku kulowooza kwe Kaawa n'Adamu nabo ne beesigama ku kulowooza kwabwe twayingidde dda bweneezidoolo no tuwunzika ne substitutes kutwala kwete substitutes zino substitutes no tuze tulaba waloka nabantu musumba kayogedde asooka nalaba Sawulo yendowooza nalaba nagamba nava ku yalaba nagamba olwava kugamba nagamba wano nawulira I felt byonna bibye agamba Samwiri olamunyonyola lwaki nawulira muli nabo abantu nga banzirukako kagenda okulaba nga ab'omu kanisa abavubuka nze bunansonyiwa wano wensinga olateekesera kuba abavubuka bange wensinga olaba nga bakola ki babula abavubuka mu kanisa nabo benzi kangende ku benzi beki abensi abavubuka b'ekkanisa baavu tebategeera Katonda nabo babbowa ate nange omubiri nalaba ate ajja kunyumiza bayibuli gy'oggwera nga yo inheritance ogiwaddeyo abazadde mbegayiridde bw'oba osobola omanyi kino ekintu kigamba erifu abazadde bw'obanga ensi ekukubi ng'oyize the hard way disobedience to God kyereeta katugeze wafumbira omuntu atali mu advent olaba engeri ensi gyekoze eki gyekunyigiriza mulabula abaana bo olabula abaana b'abalala use your example as a testimony mugambe nti fa kubanga kati awo ekimutawaanya tannafa bw'anaafa abaana bano bagenda kubeera nga bafuna lesoni ku ye ddala wamma maama yafa ddala taata yafa naye ekizibu tusigalayo nga tukyali balamu okwama kafaananyi ekinyeebwa nga kikuze n'ebbango olw'okuba paati eganye okufa emu mu kifo ky'ensigo okuvayo waggulu bweti olw'okuba paati emu eremeddeko nekiwetera mu ttaka bweki nekifiireyo munda abamukufa bweki wetuli tekiyinza nakubala tesobola kukola tuwunziko olwo bakadde mbatwala kantindiggwa obudde twagala kuwunzika ebintu wano bisatu ku substitutes tuli ku Thursday ebintu ebyo bisatu using human logic or past experience when we need fresh divine revelation ebintu ebituleetera byetuteekawo ffe ne tubyesigamako mu kifo ky'okwesigama ku Katonda kankugireyo ekigambo ekituufu substitute kyandibadde nga kwekuba ku makonsole kati kankuwa ekyokulabirako singa mbeera stressed wano yakyogeddeko mu kifo ky'okuddukira eri Katonda ngenda mu woteeri nanti ninamu emitwalo gyange 5 nentumya ebintu byonna nendya kwegamba ndabike nti nyinza okwejjako tu stress eyo bwemaliriza oba bwembanga nina ekintawanyiza nengenda mu bidongo abavubuka gye baddukira n'ebirala kati nga kitegeeza nti kino kyenteekawo mu maaso ga stress oba mu binsoomooza ndabike nti sisobodde kubeera nga ngenda eri Katonda substitutes zino esatu esooka yayogedde nti nno bwembeera mu human logic yagambye amagezi kutegeera nga nze okulabika nti nno nyinza okuva mu obutetenkanya bw'omuntu nga nze ekyokubiri yayogedde blocking problems from our minds netugaana obirowoozaako netwefuula kwegamba nti tuli smart weraga nti no webiri naye nze tebinkwatako nze sina buzibu babakola batya be bamanyi nze tebinkwatako ekyokusatu escaping reality and avoiding God when we need communion with God for divine power. Either okuva ku bya Katonda oba nodduka ebitungu omwenge oba enjaga ebintu ebigenda okujja mu mbeera yaabwe neya bulijjo kubanga mwene embeera muli mu kufunira bino ebizibu n'ogamba kati kanjisomoke otya kanywe enjaga oba kanywe omwenge oba kanemalire mu kwegadanga ebirowoozo mbijje ku bino embeera yange songa okusemberera Katonda kyandibadde kikuyamba wala kantu kenjagala ku point esooka using human logical past experience wakintu kimu abakristaayo kyetutalaba nate nga kikulaga obulwadde bwe butuuse kiringa omwana we aba alina omusujja n'omukwata omuteeka bwoti olugalo ku mutwe otegeera nti tali bulungi olwa temperature yakoze eki erinnya tulina enjogera bweti mu kanisa we nali naakakyuka naliko muliro amufa kubuuza mu myaka gye nali mu diikoni atasobola kukyusibwa ekyebuuzibwa
kati sawa zino kyekyabaawo kyekyakubaako omwanisa nagenda gamba nti we use past experience oba logic instead of fresh revelation from God. Ekyebuuzibwa mukama akoyo okwogera naawe leero nga bwe yali ekyo ayogera kyoyogera kitadependinga ku byayise kyekiri Yesu kyagamba omukazi mu Yokaana 4 nja kufuula ensulo y'amazzi ag'obulamu. Teri nsulo esigaza amazzi ge yatandika nago kuva mu ntandikwa. It receives to give. kituufu Okitegeera naffe ekyo tulina okuba mukama bw'ayogera nange ng'ampa nga nyongera ng'ampa exactly ebyo nabyo yafudde yo yafudde ng'ensigo zumba nawe kakati nga mmaliriza kana akatundu nze olunyiriri ndusanga mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essuula esooka olwasatu. Pawulo agamba nti Yesu Kristo ye yafuuka amagezi gaffe. Esooka olusoma olulabe mwoyo akulungamizza nakagaddaako waliwo ensi lwonoonya ebintu ne bakusala ku magezi weesalire kino gwedawo wetambulireko gendako mu maaso olabe naawe toyinza kuddaawo ntuula ku ngajjako naye ssebo omuntu lugamba bwe luti Muzumba lugamba lutya naye ku bwoyo mwe muli mu Kristo Yesu otyo eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri Katonda n'obutuukirivu n'okutukuzibwa n'okunyumirwa weebalire ddala oyo ye yafuuka amagezi gaffe. Past experience weero naye kaakati yaali ku kino kyova olabanga yagamba leero bw'owulira si byebiri ebyemabega olwaleero kati kitegeeza mukana akaseera kitegeeza nti past experience mulungi naye kaakati n'olw'ensonga eyo wulira mu maaso ga Katonda obeere nga osobola okutambula n'ekyo Katonda kyali naye kyera nga bwe tuvudde emabega kikolebwa omuntu afudde atannafa tekigenda kubeera ofunze yayiga okwesiga Katonda ye muntu akisobola ekyo yasobola yekka. Musumba ffe nsaba okkirize otuweereyo okusaba mukama ffenna atuyamba okufanga ensigo eyo Kristo gye yayogerako. Kale katuyombe katuweeyo okusaba. Mukwano gwaffe Katonda ataggwaawo ayinza byonna nga tweyanza nnyo tweyanzeege bulijjo buli lunaku bw'ofaayo okutwebikulira okuyita mu byawandiikibwa okuyita mu kigambo kyo Bayibuli. Olwaleero tuyigidde ddala nti abantu bangi tukaaba nga twagala okumanya okwagalako gye kuli oba kye kugamba eri ffe tukugoberere. Naye Katonda waffe okuyita mu lesoni eno tuyigiriza nti okwagala kw'oyagala ffe tubeere nga Kristo. Oyogerera ddala tubeere nga Pawulo bwe yagamba nti tuweeyo emibiri gyaffe eri abalala. Oyagala tufe eri ensi, oyagala tujje eri gy'oli otukozese tuyambe abantu abalala nti tugenda okubeera n'essanyu, tugenda okubeera n'emirembe mutima, tugenda okubeera n'amaka gaffe nga galina emirembe kubanga tugenda kuwaayo obulamu bwaffe eri amaka gano. Abalala bagenda kuyigira ku ffe, bagenda kutulaba nga tuli kyakuyigirako. Si kintu kyangu nno kitaffe. Tusaba otuwe amatu agawulira. Omuddu wo Eri yali awulira naye ng'awakana n'ebyo by'omugamba. Abaana ba Eri bo baali tebasobola kuwulira kubanga atasobodde kusemberera tasobola kuwulira. Ebibi byaffe bituleetera okudduka okuvaako ne tugenda ewala ne tutawulira ky'ogamba. Tusaba kitaffe otuyigirize. Tuwe Omwoyo Omutukuvu nga tuyita mu eno Ssabbiiti tutukuze tubeere batukuvu nga bw'oli omutuukirivu. Era kisinga byonna Taata otuteeketeeke tujeemu Katonda waffe okweyagaliza, tujeemu serefu tufe eri ensi tubeere balame eri ggwe, tubeere ekyokuwaayo ssaddaaka ennamu abantu gye bagenda okufuna. Katonda waffe tubeere omunnyo n'omusana. Tukuume byonna tukwegayiridde singa tuteeketeeke ne bannaffe olw'obwakabaka obugenda okujja. Tusabye twongere twongereko ng'ekisa kyo bikiri kubanga tusabye tutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omulungi mukwano tukwebaza kubanga otambudde naffe kuva gye twatandikidde. Twagala kussibuli wano nga tukujjukiza nti fuba nga bw'osobola okkiriza okufanga ensigo eyo osobole okubala ebibala ebya Mwoyo Mutukuvu. Tukwagaliza Ssabbiiti ennungi n'ekisa kya Mukama waffe kakyeyongere gy'oli.